Inside Story Uganda, real source of political updates. Tuba tutudde nga naawe otwegesa amaaso mu ddiiro lyo bawona wosinzira okutulaba twogere ku byobufuzi by'ensi yattu Uganda. N'omuweesa ekimuzimbya ku kkubo kulagirirwa naffe tusuubira nti abakulu abali mu bifo ebirina obuyinza ebisobola okusalawo ku lw'obulungi bw'ensi yattu Uganda, ebimu ku bigambo bye twogera wano biyamba mmwe okwongera okwogiwaza okusalawo kwammwe mugende okusalawo nga kyemusalawo kyekituufu ku lwa Uganda. Nze Zambaali Blanso Mukasa, ennaku zino zigenderera omwaka tunaatera okugukuba oluku mu mutwe era bw'otandika okutunuulira ennaku ezibulayo ntono ddala ne 2024 tumusibule. Byolabyawo bye tugenda okutandika okwogerako. Ennaku zino kizibu nnyo okuyita w'oyita nga ebimu ku ebyo ebinaakyusa Uganda tebyogeddwako. Abamu mu mateeka ga byakulonda, abalala okweteekateeka kw'oludda oluvuganya gavumenti, abalala bo bannaffe abali mu buyinza ki kye balowoozaako. Tusuubira nti olwedde twagala omulama tuguteekaawo ddala ky'ekiseera ekituufu wano okutandika okulowooza ku by'okuwaayo obuyinza mu mirembe. Naye ebibuuzo bikyali bingi mu mitwe gyaffe. Bo bannayuganda ekitawanya Uganda bakimanyi? Ye abaffe ddala ekisumbwa Uganda amateeka ga byakulonda? Ye bwe tutandika okwetunda tukubaganya ebirowoozo, bo bannayuganda bakimanyi n'okimanya nti obuyinza babulina obusobola okutereeza ensi yaabwe? Bingi byonna twagala tubitunuleko tulabe nawe we biyinza okutukomya n'abakulu bano bentudde nabo mu studio. Honorable Daudi Kabanda, mbaka wa Parliament w'ekasambya gwe mmanyi obulungi, abadde mu mizannyo egitaba ensi ezikola omukago gwa East Africa, be bamu ku baatukiikiridde ajja tunnyonnyola kye bajjeeyo ne bwe tukoze. Honorable Mukaku Lubega Samuel Walter, omu ku gwolaba ennaku zino atembeeta ekisinde kya DA oba Democratic Alliance, agamba nti kino ly'essuubi eppya erina bbulula ebyobufuzi by'ensi yattu Uganda. Honorable Betty Namboze nga bulijjo naye mu studio tuli naye, Charles Romushana naye waali, n'omusomesa Honorable Sewungu Gonzaga. Bwekyo bwe tugenda okuba ekiro ky'olunaku olwaleero. Ensonga enkulu zeezo, naye katono nnyo nga sinagenda ku mulamwa gwennyini. Honorable Kabanda, mubadde mu Uganda yakoze ekyo, tukoze temuvuddeyo nga kiki ekituufu bannayuganda kye bayinza okufuna, tukoze tutya nga ttiimu bwetambudde? Katono nnyo ndyoke ngende ku mulamwa nga abantu bamanyi mubadde mu East African Games. Closing ceremony bali mu kuggalawo wetwogeresa awo naye sebo mbadde njala nagenda kutegeeza nti abantu eyo bali mu kutulaba ennaku zino abasinga bakimanyi abantu abeewanyiza ebifo bwe babeera ku mikutu gya TV, radio beeyongerako akatubi baba beeyanjula. Nze gundi ne gundi Tubi kansala tubi kati wowe yanjula nti nze gundi Kabanda tusite. So abagwanyiza efa bagamba nti nze gundi Tubi naye Kabanda bwe nze Daudi Kabanda tusite. So Honorable Namboze yanjula agamba nze Betty Namboze tusite. Kutereezaamu nti engeri kati tuyingidde akaseera kabi. Nze Zambaali Blasio Mukasa Tubi MP2B sana ng'ogezesa nga ng'olwoyogera nga nange njogera nze Honorable David Kabanda tusite. Tusite kiraga tolina bw'olaga. Kati nkubuulira engeri politics bwali engeri gy'oyagala omuyingira. Kati wali omuloodi wali naye nanti kati yona Mboze kyanyambyemu nti kano kapya kaluzungu otranslatinga kuva mu tubi tusite twali nanti wali Luganda MP akyaliwo tusite kanyumye nnyo kapya nze sivaawo era kugenda okukozesa naye olowooza n'akawona nze David Kabanda MP Kasambya tusite balamusiza nnyo tubadde naye mbadde nkusaba saba
era tusaba nze kabanda nsaba tusite by the grace of the ekyasite Lord. kireke mbadde nsaba mundeke nsigalewo weyongerayo Abo biba bifuuse bingi. kafunza ate tubiyo abaasabye Kale. P2P. emizannyo gitambula gitya emizannyo gino tubadde mu 14th edition of the East African Parliamentary Games. Bwe ngamba 14th edition kiba kitegeeza nti nno guno mulundi gwa 14 14 ng'emizannyo gino gibaawo ng'emizannyo nno gibaawo era gyatandikira Mombasa we gyatandikira ndowooza oba mu 2000 mu ngenda kuddamu giringa mu 2000 bw'oba n'emyaka 14 oba no ziringa 2011 awo around awo oba 2010 we gyatandikira kati tubadde mu 14th edition naye watandika ne discipline emu ya football ekyagikesaawo kulaba nga tuleeta East African Federation spirit omutima guno ogw'okugatta ensi zino esatu Uganda, Kenya, Tanzania ezasooka kati ne zijja ne zeeyongerako Rwanda ne Burundi ne zeeyongerako mpola mpola kati DRC ejja mpola, Somalia nayo yazze okulaba nga tukwatagana n'okumanyagana mu mizannyo egy'enjawulo era Honorable Sewungu wano baludde emizannyo egyo nga bagigendamu si gwe mulundi gwa ogusoose okugibaamu just kutabagana n'okwongeza okunyweza okumanya kyetufunamu ekikulu ng'ensi kwongera kunyweza bwa Sseruganda wakati w'ensi ezo zisse mukago wakati w'ensi ezo zisse mukago temuli mu kuwangula nti nsimbi temuli mu kugamba nti nedda kunyweza era ne wabaawo n'ebituukibwako naye lwakuba tetunnaba kufuna nnyo bituukibwako biri tangible ebirabika okujjako kugenda ne tunyumyamu ne mukomawo ne tudduka ffenna ate emirimu gya palamenti ne giyimirira ne tuzannya omupiira muli eyo tuyinza okubeerako mu recess era tukikozere ekyo bakikola mu kiseera kino ekya December nga tugenzeeko mu luwumulo lwa wiiki semmeka ze tukozesa era ensi zonna zibeerayo mpozi ku mulundi guno ensi ezitabaddeyo zibadde 2 zokka Somalia ne Democratic Republic of Congo engeri gye zikyali empya tezinnaba tukyazisikiriza okulaba nga bamanya naye twazannya emipiira twazannya esatu disciplines ensi endala tezaweereza ttiimu za mupiira kubanga bwe twagenda e Rwanda bakomplaininga nnyo Uganda erina ba MPs bato mudduka emisinde miyitirivu abamu baatuuka n'okubayita abacuba kati ng'ogwanga minisita kati waliwo omuliro gwe nakuba Abatanzania awo Abatanzania badduka ewa fourth official ne bagamba no is not an MP nga gwe okubya omuliro no is machinery tuuka lwe bagenda ku Google kati ttiimu z'endala ezirina abantu abakadde ababaka ba palamenti tezireeta mu mupiira mu kudduka ne mu netball so twagala okulaba nga tusikiriza mubayo nga mwevuganya wangi nti muba muli awo nga mwezanya mweka mukola tiimu 2 first 11 ne second 11 za Uganda nezeekuba Kenya ne Tanzania baleeta naye abalabi batale twasamba Kenya ne tugikuba 3 ne tusamba Burundi ne tugikuba 6 ne tusamba Tanzania ne tugikuba 3 wamambuwamu South Sudan neetajja naye ng'ekikopo ekiwedde ekyabasajja Uganda yakitwalira e Rwanda kiri South Sudan yakitwala kiri Tanzania yakitwala emabega ekyabasajja kolo mwali temunafuna baka batooka bano kale tuveeyo tugende ku mulamwa mbadde njagala kumanya gy'obulidde tugende okutandika nga abantu bamanyi ne bwobadde otambule ekikulu kye tugjeemu oba kyentegeddemu nti emizannyo girabaka gye bagendamu kwe kwongera okunyweza obwa Sseruganda obusiba omukago ogwo ogutaba mawanga ga East Africa Uganda, Kenya, Tanzania, Burundi, Rwanda bagassemu Somalia ne DRC ensi ezo zibeere wamu kitole nga zoogera ebigambo byebimu kale wamu n'okuwa Martha Karua license n'okuwa Martha Karua license to operate
mwagenze muli baswavu nnyo manya twagenze kubanga ensi yensi tulina okwogerako mujja kubyogerera mu budde bwabwe obudde butandise kale njala kugenda bwa Samuel Walter Mukakulubega ennaku zino kyosinga okutemberera kyotambula nakyo nti kyekiseera ekituufu Uganda kakati okutandika okuteesa ku binaaleeta emirembe n'okuzaawo emirembe lwa amateeka ne Democratic Alliance ekyetembeeta ekisinde kyendaba kyotaddemu amaanyi kwekulwa nti bano ekiseera kituuse twogere ku kukyusa obukulembeze mu mirembe awo so wali amaanyi go mugenda kikola mutya kino webale nnyo mukulu Zambaali nebaza abatulaba ate ne NBS oba Next Media nenebaza ne bannanga bagikutta omumwa ne batuuka wano bonna aba honorable bentudde nabo nze kanze nze atali honorable ate gwe wamanyi weesibawo kuba president ewenyooma well mu hierarchies ezo bo ba honorable former presidential candidate oba obula kusinga ababaka bano bonna anti ekizibu atambula nga kinnawolovu era mu byobufuzi tebayo kinnawolovu kyekyo byobufuzi Mukakwa ntambulira nga kinnawolovu kinnawolovu Mukakwa ntambulira nga kinnawolovu bangi olala bunambozi bajja mutambulira nga kinnawolovu gye tubadde wali agambye nti n'empuuga mutambulira nga kinnawolovu wemuka challenge wano kakinawolo fennaga bwe tuli olabe namboze si akategeera tusoke tudeko bulaba kale tujja tukola shonge naye ebyo byonna nga bikyali awo one moment nga bwezi kiziba nungi naye ate n'okuddamu okureflectinga ku ggwanga we liri mukuliko eyo mukulu Kabanda honorable naye era nga honorable Namboze bwagambye ekitalo kyokka nti nga mukola buli effort yonna okulaba nti eggwanga lyaffe libeera mu community of nations naddala ate eno eyaffe eya East Africa mu mukago ogwo nga tuli baddala nga tuli kyakulabirako kirungi kitalo nnyo okuba nti ate twagwiriddwako akaddanyuma ka bigere bitaano ng'ate tugenze maaso ebigere bibiri kukwata Dr. Kizza Besigye mu ngeri eri dubious bwetyo nga bwe yakwatiddwa leero Uganda ate yokka si yeri yatubidde mu kino naye amawanga abiri Uganda ne Kenya gakitubiddemu bubi kiswaza kigambo kyakuyisa lugaayu mu mateeka gonna ag'ensi agetumanyi kigambo kyakubeera nti tulaze obutamanya ngamba obutabangawo impunity kigambo kyakunyomoola abuse obuyinza ababulina ate n'okutuzza emabega nga abatuuze ba East Africa mu ngeri etuswaza okwetufuula ekiswalo eri ensi yonna twandyagadde kino kikolektingibwe very quickly ate n'ebigenda mu maaso okumma mukyala Kaluwa ba citizens be Kenya ba complaining very bitterly era ng'eyawano era ng'eyawano bweta complaininga nage nti kyali kiswalo kinene erizi gavumenti ebbiri kintu kyakudda mabega kya buswavu it's a terrible scandal ku face yensi mu mulembe guno sebo mbuuziza ku bigambo bya DA kansooke nkukuliseeyo sebo yogayoga nnyo kubanga wambuuzangako wano tuwulira kyemutegeka kinaaba kitya wamaze n'okiraba ne tukola ekirangiriro ekyo kaseeseetula mengo za byabufuzi mu ggwanga lino okuva ku bye tubadde tuli used bye tubadde tumanyidde okulaba ku luuyi olwa gavumenti debate yandibadde leadinga mu ggwanga nga teridinze ate ne ku luuyi olwaffe olw'opposition debate eyo ng'ekyagaanye okuvaayo ng'eggwanga tuli mu kaseera ak'okulaba nga tulwanyisa ekiwambansi ekigenda mu maaso mu institutions eddoboozi ly'abantu n'ababaka ne bwe baba bamemba ba parliament nga kye balimu tebakyeyagaliramu ng'eggwanga
twagala okuwanyisa failed leadership, okweremererwa mu byenkulembera n'okweremerera mu byenfuga, failed governance. Ng'eggwanga twagala okulaba nti eggwanga lyaffe mu bukulembeze lifuna ekisingako. Naye ate naddala mu kaseera kano nga tulina okuzza engulu eggwanga lyaffe, tuliddiza abantu ate tugulewo chapter empya nga bannaffe abalala ab'obulyo babasingapo kyebaali bakoze kyetuyita transition. Era bye birangirire tugenda kikola tutya. Okusooka ekyokuteekawo omulamwa ogw'okuddamu okutegeeza bannayuganda nti we are all stakeholders, ffenna tuli ba stakeholders. Eggwanga lyaffe lideservinga better, institutions zaffe zideservinga better. Naffe abaagala enkyukakyuka za transition, we deserve better. Naddala ku kigambo ky'obukulembeze obw'omutindo, obwensa, obulina okuwolesebwa n'ebifaanakano bwe bityo. Ekyokubiri okuteekawo we need the democratic alliance, nga ge maanyi g'abantu okuddamu okugazimba obupya, amaanyi g'abantu nga gafugibwa okusalawo kw'abantu. Olabira ddala nti amaanyi g'abantu gafugibwa okusalawo kw'abantu, ate nga era gafugibwa ebirooto byabo bannayuganda, nga si bya mukaaku, nga si bya naye nga kw'abantu. Democratic alliance. Twesabira naffe abafukiridde omulamu ogwo era abongera okuga nti tugutwale mu bannaffe, anti Katonda atuwa tugguse ekyo kyennyini kyetwogera, kuba olusi twogera ebigambo naye ne tugaana okubikolera obituusa. Bannayuganda kyemwagala okubannyonnyola bakitegeera, kyemubateekamu bakiraba nti kyemuliko. Abantu tebagaanangako kutegeera bintu kubanga nti era n'obuzibu bwe bubeerawo bo be bafuna blunt y'ebyo. Buli lw'obawo omukisa okubannyonnyola mu ngeri eyannamaddala eri clear eri structured n'obatambuza olugendo olwo tebalemererwangako. Ye balemererwa ddi bwe twali tugoba omufuzi w'amatwale, bwe twali tugoba Idi Amin, bwe twali tugoba Bobote Balutwa, bwe twali ne bino ebizze mu biseera bino juzi bwe tukoze people power wabalabye nga baengaginze basobola busobozi bubeera disappointed nga tubasibye ekiwaani nga tubasimbye ebbula naye bo tebagaanangako kutegeera bintu bino. Mu bannayuganda bategeera ebintu bino kyo ekizibu ky'abannayuganda abategeera n'abasobola okutegeera nti ngamba ekizibu ky'abannayuganda nga mmwe abakulembeddemu kino mmwe mukitegeera. Ekizibu ky'abannayuganda mukitegeera nga mmwe abakulembeddemu. Bw'otwala tusuubira nti tukitegeera naye tusobola ate okuwabulwa anti azimba omuweesi kimuzimbya ku kkubo. Kyetuva kugamba nti eno debate si ya mukaaku yekka, si ya mpuuga yekka. Debate y'abannayuganda tuteekwa ogitwala eri bannayuganda abakitegeddeko, abakirimu n'abatakikola ki n'abatakirimu, abali mu buyinza n'abatali mu buyinza. Tuteekwa ogitwala eri bannayuganda without being selfish. Tugiteeke ku mmeeza ng'ate eri powerful, ng'ebintu ebikulu one nga twogera ku bintu ebyannamaddala ebiyinza okubeera panacea oba eddagala eri ebizibu mwe tukola ki mwe tuli. Ekyokubiri nga there are powerful ideas omuntu zasobola okudipatinga era buli omu ng'alaba nti bwe tukola ku ekyo kiba kyekyo nga bwe twogera kati ku kigambo nti eno ebeere platform DA Democratic Alliance ebeere platform eya reforms, national civic platform for reforms, for reconciliation, for dialogue. Ekyokubiri ebeere national political platform okuzimba wider solidarities between and amongst bannayuganda no matter their background, no matter their ethnicities, no matter the ideological lineages zaabwe. Ekyokusatu ebeere platform gy'ogamba nti eno etuyamba okuddamu okuzimba obwa Sseruganda obunaasobola okuyamba okununula
eggwanga lyaffe. nsonyiwa nkujjonkera mankwanga obudde nina butono. Muyina enteekateeka ez'okuwandiikira ebibiina by'obufuzi byonna nga mubitegeeza ku nteekateeka eno? Yes, twawandiise dda. Mwabiwandiikira? Twawandiise dda, ebbaluwa ezimu ziri mu kkubo, endala ne NRM mugiwandiikira? Anti kiri bwe kiti bw'oyogera ku transition si kikyo ggwe nga ggwe oyogera ku bantu abalina obuyinza ku lw'abantu newandibadde oluusi tebabweyambisa ku lw'abaki ku lw'abantu. Oyogera ku bantu abalina obuyinza nga oluusi nabo bali stranded nabo naye ate ne babukozesa nabuki nabubi. Ate n'oyogera ku batalina buki buyinza naye nga bwe bandibadde babufuna nga babutegedde nabo bulungi ne bataddamu kuweeyambisa buki bubi. Kakati Mwami Museveni alabika nga abalemi okuwangula, mukkanyiza kati muteese buteese abawa obuyinza, okiraba waawo? Njagala kwanguyiriza, the highest form of politics is dialogue. Batutera okulimbwalimbwa eyo, the highest form of politics is war, nedda. The highest form of politics kalulu, nedda, is dialogue. Nti ne bw'onooba onoogenda mu kalulu oteeka okwogeraganya ne banno bemugenda okugenda mu kalulu, nti ne bw'onooba onoolwana olutalo, time comes byonna byonna ne mubiteeka wali era ne mukola ki? Mu dialogue zitera okubeera ennyingi Honorable Mukaaku, mubeeramu kankuwe kino ompe kino, NRM mugenda kugiwaaki? It's a trade-off. It's a trade-off. Kasita omanya nti kino tukikola ku bwamwoyo gwa ggwanga. Waliwo omusajja omu mu bbanga eritali lyewala n'omulala nnyinza omukuwa mu bbanga eritali lyewala ate ng'ali mu ntabiro ya politics ya parliament, ennyumba enkulu, bamuyita Dr. Abed. Ku kizibu kye tubaddeko recently ekya kofi yagamba kaŋŋende nnyonnyole abakulu be bagamba nti bo ne bo babuulira tebakyusa, bo ne bo bagamba tebakola bwe bati. N'agenda mu NRM caucus, n'agenda ne wooyo gwe bagamba nti yeetawabulwa, era naye yeetuuma n'erinnya yali ewa n'akyusa naye bwe yatuukayo Abedi n'aleeta ensonga ze ne basiziddemu wano olw'okusevinga obudde. N'agamba bwe mubanga muganya kale mutuweeyo emyaka 5 bano mukulu Kabanda ne bagamba naye Abedi alina ensonga, kale tumuweeyo emyaka 3. Tumuweeyo emyaka emeka? Ekyo n'abanga akyo teyafuna kyayagala naye n'abanga akiwangudde single handedly kuteesa persuasion, naye singa tebyali byakulwanira butebe singa ekyo twakikola. Honorable Mukaaku kamalirize ne kino ekisumbwa bannayuganda kimu, waliwo kye bayita setting a precedent. Omuntu yasookera ddala okwogera ku dialogue n'okuzikulemberamu n'okuzinyweza yali Honorable Norbert Mao, gye yasibira mulabayo, gye mwagala okugenda. Gwe no omanyi Norbert Mao, ate ffe tuwogere ki ku Dr. Kawanga Semwogerere? Kale ne tutunuulira ku baliwo n'abalala bangi. It's not the first time. Naye asiika obulamu tassa muki mukono. Ekyokubiri, engeri gy'okyogerako ne gy'okikolamu. Ekyokusatu, bwe mmeeto gy'okoleddwamu okwebuulirira kwe weebuuliridde. Nkugambye the highest form of politics is dialogue. Ne ojjukira ne Mwami Museveni wagendedde bagenze mu peace talks naki, tosobola kuggalawo nti olw'okuba abagundi baagezaako, singa kyali bwe kityo n'obululu kati singa twabukomya dda, olw'okuba tubadde mu bululu gundi tebukoze tubikole ki tubiveeko. So mu kiseera kino it depends on how powerful idea gy'oteeka ku mmeeza bweri. Kaaba oyo gw'olowooza nti tajja kukyuka asobola okunyula. Akati President Museveni kamuwe era nga mmaliriza kino, ye yeeyita president era ayagala okubeera president era tumuyita president. Sandirowoozeza nti ye yeewaanira kubeera president w'ebwindi ensolo eziriyo, ayagala kubeera president waki wa Uganda. Akuze yeeyita jjajja, sirowooza nti yeeyita jjajja wa Nsowera oba Nkima, yeeyita jjajja w'Abazambaali. So time etuuka n'omuganda jjajja look here, oba ayagala oba tayagala, because the idea has come and time netuuka. Era njagala kumaliriza kino, tunuulira Moi emyaka 9-10 yali Moi n'antagambwako takyusa w'amaanyi.
Moi najja na myaka egyo 13 moyo oyo yakyuka nga bwe twalina Ssekabaka Mukaabya n'afuuka muki Muteesa. Equally twalina Kinyata Nyerere kyali kimukwatiddeyo, but at the end of the day okusobola okwenunula Nyerere yalina okufuna abantu abatalina almost mu kibiina kye to speak to him nga Moi bwe bamugamba, to speak to him okumujja mu kubeera stranded n'ekintu kyalimu ne bamutegeeza etofu. Bw'ogaana options ziri clear ate kyetuteeka ku mmeeza era kyenjagala mupunzike nakyo. The option kasita ogaana eyo the opportunity cost mbi nnyo ya Habyarimana's Rwanda, ya Libya's, ya Gaddafi's Libya, ya Bashar al-Assad's Syria, ya Dagalo ne Bashir Sudan, ya Mubarak. Eyo option tumanyi bwe tunagitegesa mu Museveni naffe abatalina bugiiza bwe tunagirowoozaako tujja kulowooza better as patriots and as statesmen. Webale Honorable Ssengungu Gonzaga nsanyuse nnyo n'esiimye okulaba kukakkanya nnyo naye tutuuse mu kiseera ekigaa nti kati President Museveni ebyokumuvuganya tumuleke tutuule naye tuteese naye tumulage wa gye tulaga n'akabaala ate kati otaddewo dialogue Panacea teri mu kintu kimu, teri mu kintu kimu. Kale kanve waawe musobola n'okulwana nga bwe muteesa ate musobola n'okuteesa mwagala kuvuganya nga bwe muteesa. Kanve Honorable Ssengungu. Sebo neyanze genze bujjo ndi mukakamu sibangako na fujjo naye njakola corrections bbiri. Esooka omwami wa Abedi bwanika ogenda mu State House yali nsobi. President wa Uganda kabe Prime Minister talina buyinza busamoninga committees za Parliament. Era nze singa nali chairman wa committee emu nali sikiriza ababaka kugenda mu State House. Ekyokubiri era talina kye yajjayo. Actually Mwai Museveni yagamba Abedi akolagana UCDA kufuna emwanyi zaafuna wangula akalunza kiri kuliko gyekyo. At the end of the day kyetwali tugaana era kyekyaliwo nti emyaka 5 kati bakuwa emyaka 5 UCDA esigalewo naye ate terina budget ebaweeri logically yebaweeri. Ekyokubiri nja collecting abandi nali wa DP ate mwami Mukaku akimanyi fena gye twali lwakuba era yatulekayokko kati semwogerere muleme mufaananya dalete awumule mirembe bwe yagenda ono akimanyi nti DP yalina abaagenda mu nsiko ne Museveni naye teyagendayo na linnya lyayo. Abantu abaali baagala ogenda mu nsiko ne DP yali Sam Kuteesa Kayiira ne bakanya mugende nga mmwe and Francis Bwenje mugende nga mmwe naye temutwala linnya lyaki ya DP. Semogere bajja ne bakola transition ya myaka emeka na era yagamba nti betwateesa nono bimulemye n'avaayo. Katoto liretinga nga kintu kya Semogerere nabyo mugamba. Ekyokubiri naye mbadde nsirisi abadde agamba nti dialogue Mao yagireese yekka ne mugamba nti waliwo abaagisookamu. It's about dialogue how it happened. Semogere tiyali mu dialogue nakyo kikucorrecting tiyali mu dialogue yali mu transition era abamu baasigalayo nga bawekitiibwa Sekandi n'abalala ebyo bimanyi. Naye ekintu ekinsanyusa Mwami Mukaku bano muli ku kizibu kinene ate mwesabire sapule ddamu gikwate oli ku kizibu tosobola kuva gy'oyawukanye na banno ate nobayita mutegeeragane okitegeera eno gy'ova mwawukanye naye ate obawandikira mujje mukole ki mukole podium kwobayitira kwobavumira ate obayita obuzibu bwe tulina mu opposition ate Mwami Mukaku babukumidde ebbanga ddene. Tulina bannaffe abatasobola kukulemberwa nga bo balina okukulembera buli ekiriwo naye ate tekibaita ati bakituusa. Ono Mukaku aba musajja mukatoliki wamwekakasa bw'aba ayogera amazima ambuulire bye twasula wammawo ennaku 2 nga tusula tuteesa nga balemesa delegates conference ya DP by then ne bye bali bagamba nga tubanyonyola delegates conference alina okutwasa nakukola ki era ekyavaamu bafuna bakola truth and justice. Kati ekintu ekireese obuzibu mu bantu bannaffe bano temusobola kukwata kibiina kipya nga nationality. Of course nze actually bwe mba njagadde okwogera ebisingawo
bijja kufulumya wano. Yogera ng'oteesa ku lw'eggwanga honorable yogera ng'oteesa ku lw'eggwanga so si ku lw'omuntu nga ye. Of course akimanyi mmanyi agadde okuga ebyenjogera bimufulumya wano kiso kiddamu naye si kyenduubirira naye njagala mpe information kati ate awozewo njagala kyenjawo kwogeraku kiriwo ekiti bwe tuba tutunuulira ebyobufuzi mutunuulire ekibiina ekikulembera kati mu paalamenti. One, omuntu yenna agamba nti tulemeddwa okuleeta enkyukakyuka bano nabo balina kusheya mu nkyukakyuka eremeddwa emyaka ena emabega 3.5 kubanga babadde n'obukulembeze muki mu paalamenti. National Unity Platform gye bayombesa gye bagamba nti mbi yasiba ekiwaanyi ya myaka ena kikiri wano tuli mu statement zabwe zeboogera naye ngamba kye batembeeta ekyo ga nti wabeewo okukyusa obuyinza mu mirembe kikyamu. Let me tell you, first of all, katugende ku Citizens Compact Plus ebintu byonna bye bagamba twabikola dda mu parliament. Eyo Citizens Compact Plus yaleeta reforms mu constitution zonna nga nnungi era ze zisinga bw'ozizayo gye twazijja gye twatambulira singa oziteeka mu kkubo ettuufu gavumenti yanisa naye genda olayo omusango gwa Kizza Besigye ogumanyi kooti bye yarulinga Supreme Court bye yagamba bano ne bagana obiteekawo ng'abaki nga gavumenti bwe baleeta mwami byabashaija nanka chairman electoral commission twali tumaze okusingana mwami Museveni ng'ebibiina I think waliwo bamemba fe bagenda nakiri mu iPod ne bakkaanya nti balina okutuula bulonda akakiiko ka chairman electoral commission ng'ebina byonna bikkanyiza mu kukola ki mu kumulonda kubanga eyo yali nsonga nene nnyo chairman electoral commission okuba independent ng'ogyeko erinnya lye bakyusa mu constitution kyekyaddako tuba tuli awo mwami Museveni alese byabakama era tukumira mu parliament yali mukyala w'Imukiiza mu mukyaza wano ku Lwokuna mu Mubuuzi ne tutuula ne yali secretary general wa DP ne tugamba no ffenna tetugenda kuvetinga ani mwami ani byabakama era tewali babaka ba opposition bagenda kuvetinga byabakama nga chairman wa electoral commission kubanga by then yali nsonga nkulu nnyo tetwagala tukola akakiiko k'ebyokulonda kali balance ebibiina byonna bibeeko ne leadership ebiteekayo nga tibumonitenga okulonda n'entambula ki n'ebirala naye nze ensonga yange eva naye obuzibu mwagaana naye era yaliwo yateekateeka akalulu of course ate tukagendamu ekyo sikyamu n'abalala bajja kagendamu oba okitegeera because nze ndeeta ensonga lwaki nkugamba bwento ekintu ekikulu kye tulemeddwa ffenna naddala mu opposition is accepting leadership at play bwe tuli kati opposition yerwanisa opposition ekisomozo kinene naye tooka omanye performance gy'olina mu opposition for the first time nga tuvuganya mwami Museveni emyaka 3 ffe tusoose okuba n'omuntu avuganya Museveni Kyagulanyi yakulembedde olutalo lwaffe n'amukuba n'amuggyako Buganda n'amukuba n'amuggyako Busoga n'avuganya region ezo bbiri n'azikola ki tetukifunangako ne tujja mu kalulu ne tufuna ababaka ba NRM tetukifunangako bukyanga Museveni ajja mu buyinza nga bali mu parliament ne basala eddiiro ne bajja mu opposition ne bawangula akalulu. Those are performances. Kati challenge tuyina y'abantu gye balina bamwe mukaaku eriemu ti omwana tetusagamba nti national platform babu kulemeze tebulina nsobi naye omwana bw'akola ensobi bw'abata n'abya engalo n'alya emmere tomutemako ngalo 3 tagama omalanga kunaaba okulya emmere n'engalo nzikoze eki nzitemyeko. How do you mold ozaawo otya challenges ezo zemufunye mu kibiina kyammwe then movinga naye kati njagala ompe situation zambaali nti abazimba ekintu ekiyita okukola transition gye baagala of course nze dialogue ya mwami Museveni sigina mu belief because byonna bye tugwedde naye asigadde alimba nga tabikola ki tabituukiriza. Nze Munyonyo naliyo uli basemba okukola summit ye iPod yegwe actually nakati iPod teriiwo era abantu babajoogerako bagamba mufuna sente za iPod which is not true. Ebibiina by'obufuzi bifuna sente za electoral commission as by parliamentary elections act oba egundi so nze kyenandirowoozezza tiimu y'abannaffe bano concentration ennene mukitadde mu kuvuma Mr. Lubega Mukaaku kuwulira the biggest arrangement of course ntambula nga kinnawolovu nabisanze wano nzisambiraddemu so nze kyendowooza amaanyi n'ekyayogera e Kenya ekyawa Moyo okuta obuyinza
lwomushana ogamba okola politics was it dialogue oba abantu bakola bazimba team elwanyisa Moi nga tachanza Civil competence. for civil disobedience and competence naye nga balwana okujja kani Moi. And indeed the pressure on Moi had to make him leave nakola ki nasiibula kale ngendagendako wali omushana kato n'omushana abakulu bantu basinga okutembeta nti ekiseera kituuse wabeewo okuteeseganya ogw'okukyusa obuyinza mu mirembe kituufu era balina buba nakiisa ya katonda wamaanyi katonda wakisa John the Baptist agamba oba olina kooti emu kooti bbiri muno mumuweeko emu ebirala nambuza ajja kubongererako mwabadde mwenna mwekereziya w'omukama kakati bakristu kakati ndaba mukulu Museveni ng'alinnya ennyonyi kakati ali bugisu simanyi oba omugoberera naye waliwo alambula PDM PDM ogimanyi that one gyalambula naye waliwo weyatuuse naye mwinayo ki naga tulinayo embizi tulunda mbizi natunulayo n'atambulamu katonoga mukulu Museveni ave Entebbe alinnya ennyonyi agenda alambule mu byalo ng'alambula PDM nga mu bimu byalambula biyumba bya mbizi atunule ne ku mbizi ajja abawo obuyinza nze olw'omushana ngende eyo nsibe mu nsonzi nga fishing ensonzi oli mu kuvuba ensonzi ndi mu kuvuba nsonzi nveeyo lentuuka wano manyi kakati tuwe obuyinza mu mirembe omulabamu muwudduzi bano bagamba bagenda kumwogereza bagenda kumusisinkana ng'omusangawa omusanga eyo gyalambula buduuda naye walaba engeri gyayambala ayambala empale n'ateekamu ziri canvas n'azisiba nezinywera ezira engato ziri endala njagala ozetegereza omwetegereza bulungi nnyo n'engeri gyatambula n'engeri gyawuba n'engeri gyabuuza abantu olaba ne Kabanda anaatera abiveeko kakati ffe tujja teyakyusa dda agamba fenna tugoberera oyo abamumanyi so ebyo ebya transfer of power okay transition onagamba ya mirembe bwebanga si ya mirembe nga ya violence transition from what to what because ebigamba biri bibiri there is transition of power and then there is transfer of power so Joe Biden when wagenda okuwa obuyinza in January is transferring authority is transferring power but Joe Biden onajja tagenda kujawo the state of USA gwe ekizibu kyolina wano ekinene nnyo nti olowooza okugjawo Museveni n'oteekawo Kabanda is transition you get Museveni tosobola kumugjawo n'oteekawo omulala without dismantling the National Resistance Army state because they are fused is now fused with the state. That's why ekigambo transition kijja and nzikiriza nkweno bakagolana mu bufunze mu 1986 the NRA usurped yawamba actually NRA gamba we captured state power we captured the sovereignty obuyinza bw'abantu babuwamba in 1986 next year in January bagenda kubanga abajjaguza the real now original NRM kitali kino kyemutera okuwera kino the original one egenda kubanga ejaguza emyaka gyemaze nga yakawamba obuyinza tuli wamusebo so kati obwo bwogamba okugijjako but from 1986
okutuuka 1990 baali bagambye nti gavumenti yaabwe state yaabwe is interim yakaseera buseera, then ne bagyongerayo the Kanyihamba Kiza Besigye motion eyayongerayo NRA naye nga teyise mu kalulu up to 1995. So transition yali yakubaawo 96 nga tukoze constitution empya. So mulimo gwaffe in the Constituent Assembly gwali gwa kukola mateeka state erija eryeyise etya